Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Every Tuesday tubeera in focus with Frank Antambi yebe kutuukako essaawa zino zennyini nga tutunulira ensonga eziba zikoze highlights lenzi ya Ntambi mwaba yatunudde. Nga bulijjo tuba tusibwako Solange women syrup. Solange ono ndowooza nga bw'omulaba agira mu kabokisi ali 3-in-1 agira mu kano kennyini koonywa ng'endagiriro w'ogiraba then nagiramu ne pad nagiramu ne pads ne bupanty liner lw'obeera ng'osobola okukozesa during your menstrual cycle. Yajja kugoba bulumi kyoyita cramps mu bakyala mu bawala so gwe wenna ali eyo ng'olina mukyalawo oba muwalawo nga menstrual period ene mutawaanya nnyo neereeta obulumi obwo olubuto olukuweesiba overbleeding biki obulumi ddala kyenyinza okugamba Solange women syrup gojja okozesa akakasibwa National Drug Authority ate nga asangibwa mu clinics, pharmacies, supermarkets ku bbeeyi ensaamusaamu kabokisi okalaba asangibwa n'emitala w'amayanja gye batunda ebintu bya bannayuganda. Solange yatuuka dda so gwe wenna ali eyo ng'oli ku kyeyo osobola okgenda n'onoonya ka Solange kano n'obeera ng'osobola okakozesa bulungi nnyo. Goba obulumi obwo wewa nnaku ntono nnaku 3-4 naye nga bubeera butawaanyiza ddala so abakyala mukeeyunire n'abawala. Muna Herbal Mouthwash naye omulaba Muna ye yajja muyita musawo wa kamwa gw'alina amannyo nga ganyenyera gaaguba olina ekiswa ekibi mu kamwa Muna gwe nkuzigirira gw'oba okozesa okubeera nga ovuunuka obwo obuzibu bw'olina mu mannyo galimu obutulituli. Muna ajja kuba akuyamba ogoba obwo n'obulamu bw'oli ekinnavu bwonna nga bunyenyera Muna ajja kuba asobola okukigoba. Ate naawe atannalwala tugamba prevention is better than cure. Kozesa Muna Herbal Mouthwash olw'akamwa akayonjo era akalungi n'akawo mu kamwa. Yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu clinics, pharmacies, supermarkets wamu ne batunda ebintu bya bannayuganda ebweru ne wano Uganda so beera ng'ofuna Muna oyo. Agiyasinikiza musomi Wadduwa gw'alina ebizibu ebyenjawulo nawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo era nga owulidde akalangaako n'omukubira n'omunnyonnyola biki by'oyitamu n'obeera ng'osobola okutambula bulungi. Biva Organic Dr. Senjobe wali nnyo wali ku Ham Mukasa Road Kabaka Njagala. Biva Organic y'eddwaliro lyokka erijanjabisa obutonde akugamba Biva Organic emmere eddagala era naye akozesa natural health products zokka. Agendawo yeka Dr. Senjobe oyo alina eddwaliro nga lyazimbibwa kukola ogwo. Ndine Frank Antambi yabadde mupiira enduulu zakubiddwa nnyingi simanyi we yagenze after there naye nga twasima tuse Frank asooka obuuze kuba kulaba ogenda tuba otunyumiza ki ekigenda mu maaso mu Uganda Cranes simanyi like wafuuka ambassador nkulaba ku TikTok ng'ogamba kyekyo sooka obuuze kwatulaba abali ku the final channel Focus 360 amanya Frank Ntambi weinbalukeza banayimba lwamusizaako nnyo ne mbakulisaayo olunaku olwajjo bwe twabadde nabo ennamboole abalabidde ku TV abawuliririza ku radio abagoberedde updates ku social media ng'olina omutima ogwagaliza ensi yo regardless of challenges endala mu perspectives endala but mukyalimuko ku bintu ebikyasobola okuba nga bitugatta nga bannayuganda regardless of biki bye tukkiririzaamu ne bitulowolerezaamu ebimu ku byo nga ye Uganda Cranes so bakulisiza ddala ku achievement eyo gye twatuuseeko as our very very first time okuba nga tuva mu group stages eza CHAN yes so tekibangawo tubula abantu babadde basanyufu nnyo. Sa achievement y'amaanyi wabula ate era si achievement nnafu oba ntono naddala nga togituukangako so kyekyo so twasuze mu jovial moods ku side ebyemizannyo wadde ate ku side eno ey'ensinga weetambula ate ennaku njereere amawulire agaafuluma ku lunaku olwa Sande ag'okufa kwa omuwagizi wa National Unity Platform ate era omuwagizi wa Bobi Wine omukyala Alexandria okufa kwe okufa kya butonde
wabula engeri omuntu gy'aba afuddemu n'ebimutuusiza ku kufa byebisinga okuba nga bitwennyamiza embeera omwana ow'obuwala oyo gye yayisibwamu awambiddwa atulugunyiziddwa atuusiddwako ogw'obuliisamaanyi asiigiddwa obulwadde awaŋŋanguse mu ggwanga lye ne gye yali addukidde okunoonya obubuddamu bamulumbyeyo agenze mu nkambi ez'ababundabunda nga taliiko wawe obulamu bwe butandise okudeterioratinga nga talina kyakukola n'akomawo wano wabula ne bagezaako buli kimu kyekisobola n'ava mu bulamu bw'ensi nti ebyo bye bitwennyamiza naddala wano we tugenda ekyokubeera nti nno abantu okuba nga balina endowooza zaabwe ku byobufuzi nga balina abantu be bawagira bo be basalawo be baagala n'obeera ng'ogenda kubeera persecuted ogenda kuba otulugunyizibwa olw'endowooza y'ebyobufuzi kyennyamiriza ddala era tulina okutwala akadde kubanga tusabira eggwanga lyaffe n'okukola buli kimu okuba nga tusobola okulinunula okulijja mu mikono gyabo abalinganga abaaliwamba eyo ye second point yange ku side eyo. What is funny, government si yateekawo ebina by'obufuzi era ebifandinga era n'ebigamba bigende mu bantu binoonya obuwagizi ate lwaki befuna abawagizi ate abawagizi batulugunyizibwa? I think it is better bagamba tewali bibina bya bufuzi tewali ndowooza we are in a dictatorship so that oli asalawo okuva ku dictatorship amanya what should come naye ate oteekayo etteeka n'ogamba everyone is free buli omu agira ekyayagala do choices there are so many then ate omuntu womugambye ekikole ate n'omala anyway kibi nnyo kuba sibanyiyo omusango gwakuwagira kibiina kya bufuzi but anyway so Frank muno waaki yo ekyaliyo kubanga batuusaako films enjogerere mu bavijezi ba Uganda bonna gwe anyumirwa firimu buli lunaku omanya nti wabeerayo update ebeera empya mu bavijezi ba Uganda bonna twabakuŋŋaanya tubalina ku mutimbagano gwaffe so ekirungi kye tulina nti buli ba users twabalowoozaako abakolera ku masimu simu gy'obeera nayo ebiseera ebisinga applications twaziwanikayo ku Google Play Store ne App Store osobola okuwanulayo ko oba okozesa Android oba iOS n'owanulayo abakozesa smart TVs naddala mu abalina Android TVs era application yaffe mweri mu TV osobola ogiwanulayo gy'owanulirayo applications nammwe abakozesa laptops desktops abali ku mirimu n'obeera oli waka nga olina laptop osobola okugenda ku browser yonna n'owanikayo n'oteekamu ebigambo www.munowatch.com n'ebeera ng'erita interface n'oregisteringa tena kubanga oregisteringa ebeera email address ne password byangu nnyo buli muteeko gw'ogendako gupromptinga ku kiddako it is a user friendly interface tosobola kugifunamu buzibu bwonna obeera ng'ogigenzeeko ng'omuntu oludde ng'okozesa ku masimu tejja kuzibuwalira paka wogenda ku muteeko ogw'okusasula ssente tusaba emitwalo 3 gyokka egya Uganda omwezi omuntu n'obeera nga osobola okuba nga olaba awamu ne famire yo ekikwatagana ku movies ennyuvu ate ez'ebika byonna nazo twazayawulamu nti azze ng'oyagala kikoma action ogenda mu katalogo ya action ayagala drama ayagala love story ayagala adventure ntwala tugende buli kimu twakiteekamu ne bavijezi buli omu ne tumukolera ekibokisi ekikye ogenda bugenzi mu Jingo film ne zijjanga mutwalo ogenda mu Junior film ne zijjanga mutwalo ogenda mu MISP oliyo kimuli bonna bwe buwoomi ate era obulungi obwa Muno Watch. Okay, in focus tulina Uganda Cranes olunaku olwajjo twayise mu kibinja ngera olutandise tulina Hamu versus Lukwago ku mwala gwe Nakivubo tulina ne Pretty Nicole ne state ya mawulire oba journalism weri kati abamu nga balaba tasaanidde abalala nga bagamba the times have changed tugenda kuba tutunulaawo katutandikire ku
ku mwala gwe Nakivubo ogwa Hamu ne Lukwago. Lukwago has always had issues with enkola ya Hamu gyakolamu ebintu. Mujjukira gundi ekisale kya Nakivubo nga kijja okubeerawo, paaka yadi, all the fire scandals ezaaliwo, era Lukwago n'avaayo n'abeera nga yayogera ku nkola ya Hamu. So twazzeemu okulaba shutdown ya mwala. Hamu alaga pulaani y'omwala gw'ayagala okubeera nga bwe gukola agukozese nga we walaba ekisaawe. Edda ekisaawe kyalinga kya mupiira gwokka, but now kiriko ne businesses endala. So ndowooza n'omwala ayagala gu developinga abe nga asobola okukozesa space eyo eri mu kibuga. So ogenda kuba otukubirawo kaawo VAR ki ekyetaagisa okukola, ani mutuufu ani mukyamu, oba gwe perspective yo eri etya? Ekisooka tuli mu lutalo olwa businessman ne munnabyabufuzi ate nga munnamateeka ayagala ebintu byonna okukolebwa nga biyita mu mateeka. So it is about someone ayina a tug of war between someone ayina a vision for urbanization versus someone ayagala enkola ekolebwamu ebintu ebeere ng'egendera ku mateeka. Osanga oba oliawo approach ye eyinza okuba nga yeesigamako ku nsi endala ezize zikola ebintu ne biwangala ne bibeerawo nga bikoleddwa mu butuufu bwabyo. Kati ne weesanga nga bajja clashinga, kubanga any businessman out there yenna y'engeri gy'akolamu ebintu ayinza obutafa nnyo, oba bugere bw'abantu bameka bw'alinnyeeko, abendinza amateeka ameka okuyita wayina okubeera ng'ayita okutuukiriza ekirooto kye kyabeera alina. Ekyo tekiri ku Hamu yekka, kirina ku bannaffe abalala, kubeere gwe ali mu kubeera nga olaba wabula ng'olina business perspective. Kakati awo okuclashinga kw'abano okutandika, era nga ngenda kuzzaayo ko okuzimbira olutalo lw'abano gye luvudde okutuuka olunaku olwaleero okubanga ebibaati bikubiddwa mwala ogw'e Nakivubo. Omwala ogwo oguwerako kilometers ndowooza nga 9. It is a natural waterway omuyitirivu ennyo, era nga abagoberera ebyafaayo mujjukira 1958 Nakivubo channel eyo wetandikira ddala myaka gyeyo seeruddewo, era abatunuulira ebintu eby'obutonde nzijukira waliwo report eyava mu World Bank, that was 1998, eyaliko meya ffe yali Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Seya nevaayo report eyo okutunulira omwala gwe Nakivubo ogwo nga baali bakolinze fo okuguddaabiriza nga batunulira ebintu essaawa zino bwe tuli mu kubanga tutunuulira flooding, pollution n'ebirala. Bakituwoningako era nga bwe baawoninga ku kasasiro ow'omukiteezi, era yali report yali evudde mu World Bank 2013 ne tugayaalirira. Omwaka oguwedde ebyatuukawo byonna mubijjukira. Lwaki ntandikidde eyo? Mbadde nsaba muganda wange onnyambeko obeere ng'okyusa ebigambo bino mu lulimi abantu bayinza okuba nga bategeera, okubabuulira butya Hamis Kiggundu lwa acquiring ekisaawe okutudde Hamu Stadium from Nakivubo ne business yonna kitwandiise ng'ettaka ly'e Nakivubo okuyimiridde Nakivubo Memorial Stadium. Yes, okuyimiridde ettaka ly'e Nakivubo ng'ogyeko ekisaawe, ettaka ery'e Nakivubo okutudde ekisaawe n'okutudde businesses. That is paaka yard nga bwe yali emanyiddwa n'ekisaawe kyennyini eky'omupiira. Yes. Through his company
ng'ayita mu kampani ye Ham Enterprises. Ham Enterprises. Hamis Kigundu acquired the Nakivubo Stadium land Hamis Kigundu yafuna ettaka ly'e Nakivubo through a controversial process mu ngeri etali nambulukufu that involved leveraging political influence, eyalimu okuwaayo oba okwesigama ku nsonga z'ebyobufuzi, legal maneuvers, okumenyaamenya amateeka, and a public-private partnership (PPP). N'okuyita private-public partnership. Gavumenti ng'ekwatagana n'omuntu wa bulijjo. Abatamanyi public-private partnership yeno enkola Ham mwe yafuniramu ettaka ly'e Nakivubo wabula ng'ebeera agreement between government n'omuntu wa bulijjo ne investor okubanga bakwatagana okubeerako ekintu ekibeerawo nga bagabana losses, bagabana basharing risks, bagabana profits mu ngeri eyo naye nga onali private alese ssente ye aleta capital government neewaayo ettaka resources okuyita land resources ng'ettaka resources nga okuba protectinga ku nkola eri political government yeyo byekola so oluusi n'okukuwa support in case you are seeking a loan ebyo byonna ekugarantinga yes so yeno enkola Ham Enterprises eyayingira mu contract ne government ya Uganda okubanga bafuna ettaka eryo erya Nakivubo Stadium land. Here is a detailed account bino ebintu ebyatambula in 2015 2015 Kigundu pitched a redevelopment plan for Nakivubo Stadium and Parkyard Market to President Yoweri Museveni. Hamu yatonze ekirowoozo ky'okukulaakulanya Nakivubo ne Parkyard. He requested a 49-year lease to build and manage a business center on the land. N'asaba emyaka 49 egya lease okukulaakulanya ekifo ekyo n'okukidevelopinga. Museveni supported the proposal and directed the then Minister of Education Jessica Alupo. President Museveni nakkiriza n'agamba Minister Jessica Alupo to review it. Agiyiseemu amaaso. The proposal. However, the Nakivubo Stadium Board of Trustees wano wakulu nnyo bannange. However, the Nakivubo Stadium Board of Trustees wabula abaddukanya ekisaawe ky'e Nakivubo had already contracted 3 other companies. Wuliriza baali baafuna dda company 3 endala. And zezino Future Land Uganda Limited, Bestin Limited, and Nterenfune Uganda Limited. For the redevelopment following a competitive bidding process approved by the cabinet. Nga board ye edukanya Nakivubo yali efunye abasabye okukulaakulanya ekisaawe ekyo basatu era nga bali ready okukikulaakulanya. We bali betumenye wali bane muwulirize wano tugenda mpola so eno njagala mbaleetere olutalo olwa mwami Ham Kigundu businessman ne Lord Mayor Kampala Elias Lukwago politician atiri munnamateeka gwali eyo njagala osalewo Hamu mu bidding yalitaze ngenzija just nsigira abantu kifaananyi we tugenda so bane mubere mwekanye muwulirize. Alupo informed Museveni. Jessica Alupo ya bugamba President Museveni bali bakwasizza wali review nge proposal ya Vice President esaba zino wali yali Minister wa Education nti ebintu ebikagana ku proposals ojja kwesiga omuntu omukogo mu byenjigiriza asobola okusoma I think era we kyali sports education egenda ne sports kati olaba Nakivubo yali egwa mugondi eyo olw'ekisaawe. Alupo informed Museveni. Jessica Alupo agamba President Museveni that reversing these contracts would be costly and legally challenging. Nti okumenyawo contract z'abali ababidinga abasatu betwogedde waggulu kijja kuba kizibu nnyo era nga kijja kostinga kinene eri government. Oli muvunuzi mulungi ngenda kutwala ku munno waaki. Despite this, wabula agabiro nawanzo bimubuulira Kigundu's company Ham Enterprises, Hamu Kigundu ne company Ham Enterprises was awarded the deal. Bajiwa tenda. Court documents reveal. Koti nesalawo. Ebiwandiiko bya court reveal that Ham Enterprises did not initially bid for the project. Kankademu
Court documents reveal ebiwandiiko okuva mu kooti biraga that Ham Enterprises did not Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ham yali tesabangako kukulaakulanya kisaawe kino. Rivals including Futureland and Bestine kuziri esatu bali abasatu abaali basaba mwavaamu rival Best Company ne Future Investment bagita Futureland the Bestino yes ezebbiri alleged zinebbiri kuziri esatu they alleged that Kigundu used the family ties bagamba Hamu Kigundu yakozesa enkolagana ya family specifically his brother-in-law Ahmad Bogere Masembe. Ahmed Bogere Masembe. His brother-in-law. Gwalina ko Luganda noza mukoddomiwe. Yes. Brother-in-law baliga gwalina ko Luganda noza okusinzira ku mukyala. Mukoddomiwe. A member of the Nakivubo Stadium Board of Trustees. Nga mukoddomiwe ono yali atuula ku Board of Trustees ya Nakivubo. Erisipye nga ziri zibidi. Okitegedde yali nga bidi z'abali esatu. Katukadde tufune context. Bano they alleged that Kigundu used the family ties, specifically his brother-in-law Ahmed Bogere Masembe, a member of the Nakivubo Stadium Board of Trustees, to influence the body's decision. Okukyusa Ahmed Bogere Masembe si munnamawulire. Yali munnamawulire ow'ebyemizannyo ku CBS era programs manager n'akola Subi FM era bananyine essomero bayita Hana. Erinnya mbadde ndiwulira. So omukulu oyo Ahmed Bogere Masembe mukoddomi wa Hamu yakozesa omukiso gw'okubanga atula ku boodi y'Nakivubo n'abanyiga ne bakkiriza nti kati Hamu atwale tenda. They claimed the body terminated their contracts under pressure from Masembe. Bali ababiri ba bidders. Bali abala company ziri endala zigamba ono mukoddomi wa Hamu yakaka boodi eyali ebawadde tenda okuzisazaamu. And from Masembe, who is linked to Kigundu through marriage and business ties, including Subi FM owned by Kigundu's father. In 2017, 2015, tukirira. In 2017, Bidi wango mulungi. Bidi 2017. 2017. Ham Enterprises filed a lawsuit against the Nakivubo Board of Trustees. Ham alopa Board of Trustees ye Nakivubo. Contesting the earlier contracts awarded to Futureland and Bestine. Agiropanga awakanya okuwa bali companies ziri ebbiri Futureland ne Trustine. Ne Bestine. The matter was referred to arbitration. Matter netwaliwa mu kooti y'ebyemizannyo ya arbitration. Teba ya mateeka gana ag'eggwanga. The matter was referred to arbitration nti bagende bakanye obwerwa court. But the body allegedly influenced by Masembe resigned the contracts with other companies. A consent judgment was signed between the board and Kigundu before High Court Judge Patricia Waswa Basaza, effectively granting Ham Enterprises control over the land. Court of arbitration gye baba sindika bagende bakanye egamba board ate nesayininga nga tebakanyiza newa Hamu tenda. A consent judgment was signed between the board and Kigundu before High Court Judge Patricia Waswa effectively granting Ham Enterprises control over the land. Ndoza kyekirine board newa Hamu tenda. 2017 ngejja kubali ababiri abali basooka okufuna. This move was contested by Futureland and Bestine. Company ziri zawakanya okusalawo kuno. Who accused Kigundu of disregarding court orders and proceeding with demolitions to clear parkyard market for parking space. Zawakanya ye Hamu n'agenda maaso n'okutandika okulaakulanya ekifo. Additionally, in 2019, 2019 two Ugandan citizens, Uganda babiri, George Nyanzi, not Stella Nyanzi or Chairman Nyanzi, but George Nyanzi and Joseph Asimwe. George Nyanzi ne Joseph Asimwe Uganda babiri sued Ham Enterprises bagenda ne balopa Hamu mu court.
Nakivubo Stadium Trustees, ne balopa ne Nakivubo Board of Trustees, Abusa Bank, Abusa Bank, the Kampala District Land Board, na company oba KCCA ekitongole ekikuddaanya ettaka ekiddukanya ettaka, and the Commissioner for Land Registration. ne commissioner w'ettaka. Bataana abo ona signinga registering eby'ettaka ne district number bali ku board, the land board, ne kwata Nakivubo Stadium bali ku trustees, ne kwata Abusa Bank nja kuulya Abusa Bank bagiteekamu, ne kwata ne Ham Enterprises company ya Ham. Uliriza go wano producer. They alleged that the lease was illegally transferred to Ham Enterprises, Ne bawakanya okukyusa kwa liizi ye Nakivubo, which then used it to secure a $7 million mortgage from Abusa Bank. bwe bakyusa liizi tenda ne bagiza mu Ham Enterprises, Ham gyetwala mu banka okufuna looni Webali. nga security. Webali. An action they claimed was an abuse of public authority. Kye bagamba nti ekyo kyali kiwakanya obuyinza bwa obwannannyini, public authority, like okuddukanya bwa government. What is it? An action they claimed was an abuse of public authority. Bonna abali muno katukoza abalandi. Abuse of office katugambe. Katuga abalandi, commissioner wa registration na biki byonna mu mwankwetu. Bakozesa office zaabwe ne bakola deal gye bagamba nti bo bawakanya deal eyo nemaliriza nga Ham agifuniddeko looni. The plaintiffs sought to cancel the mortgage and lease. Bana abawa companies ebbiri zaali zaagala basazeemu gundi lease basazeemu ne looni. The KCCA and other stakeholders, KCCA n'abalala abaddukanya including Lord Mayor Elias Lukwago, nga kwe kuli Lord Mayor Elias Lukwago, kubulira n'olutalo olutandika n'ozolaba lutandisa okuleetera Lukwago erinnya lizze, protested the process, baawakanya kyonna kyonna ekyakigenda mu maaso, arguing that Kiggundu lacked approved plans and that the evictions of vendors from Parkyard Market were unauthorized. nga bagamba Kiggundu Ham teyalina pulaani za kisaawe na kukulaakulanya kifo ekyo kye Nakivubo, ate nga n'abasuubuzi bagibwawo mutali mateeka. KCC resolved to sue both Kiggundu and then Kampala Minister Betty Kamya for bypassing its authority. KCCA yo neesalawo erope Betty Kamya ne Ham Kiggundu olw'okubayita emabega. Webali. Despite these disputes, wadde buno obutakanya bwaliwo, Kiggundu proceeded with the redevelopment, Kiggundu yatandika maaso okulaakulanya ekifo, demolishing existing structures in 2017 and completing the modernized Ham stadiums by 2024. n'amenyaamenya buli ebyaliwo n'atandikayo okuzimba 2024 n'abanga amaze. This stadium was commissioned by President Museveni on April 25th, 2024. Ekisaawe ne kiggulawo President Museveni. Kakati olengedde nkuleetedde Ham engeri gy'afunamu ettaka ly'e Nakivubo, nti waliwo abaali babiidinga nga bayise mu process eyali entuufu, naye Ham n'amanuvalinga nga we nagambye nti ende businessman, era bano Ham nze simunenya, ye businessman yakola businessman kyalina okukola, nti nina muganda wange, nina mukoddomi wange Ahmed Bogere Masembe atudde ku board kuli tandika okwesa empiki wange influence. Webale nnyo abasajja bagambe nja basootinga, webale nnyo kakati nebiviiramu ebyo none byavaamu basuuwinze bakoze batya, naye at the end of the day it is what it is, nti Ham lease yamuweebwa na constructinga essaawa zino ate mu bintu by'okaayanira ettaka kasita omuntu akuteekinga ground muba muwoza ng'eno yagenda mu maaso, ebiseera ebisinga ateekinze ground abajja wangula. Webale nnyo. Kakati nga tuzze ku nsonga etuleese olwaleero ey'omwala ogw'e Nakivubo, ndabira ddala kyetuyeseemu wali nti omusajja yawamba ekisaawe n'atandika okukola ebibaati byalumye dda, kitegeeza the same kakodyo kakoze nti ate eri waliwo n'abantu, waliwoko n'abantu, omuliro nga gwokya olutale bikinga, waliwo abaleekaana, naye kati guno mwala teguliiko aleekaana gwowe. Eno so bagiyita batya? In focus with Frank Antambi. Omupiira gwakuyisizza we baleeka nnyo wadde omanyi owedde. Ate lwaki ono ndi mukakamu ensonga abantu bazitegeere bulungi nnyo kimu ku kimu. Ekisooka nga mbadde nkugamba nti tulina abantu babiri abali mu kontana, Ham owa ssente ne Elias ow'amateeka, authority
ow'amateeka n'authority lulovulu omuntu but authority nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala okitegeera bali mu kugugulana hamu yakugamba bwati hamu yagamba ayagala ku redevelopinga he has a redevelopment project era nga ayita mu PPP bawe nagambye public private partnership ne government ya Uganda lwaki nti ettaka eryo lya government ya public, it is public land. Fana ade ndaba Lord Mayor Elias Lukwago ngagamba in Kampala there is no public land. Nti togenda kubba bubbi ttaka lyaki lya public, which is understandable. Now the man is here saying yes, it is public land, I agree, but then there is a process called PPP. So public private partnership. Tindese proposal yange yino era proposal yagiwandika nagiwandikira president Yoweri Kaguta Museveni ne baluwa mwagirabye olunaku olwajjo president Museveni ngaddamu era akakodyo kali akesayo ke kaze ne wanu webali kitegeera yawandika proposal ngayita mu process ene ya PPP ngagamba bannange government because tuingire agreement endala newo proposal eno ey'okubika omwala ngenda kukwatamu mpola tudde ku VAR kuba abatulaba bano babeera tebaagala kuwulira bye basomye baagala okuwulira VAR yaffe ekwateti katudde ku yenna kivubo ekisawe nga bwe kyali you remember Parkyard gwe oli mwana wa city wali ndeeba Parkyard ogijjukira n'ekisawe kyenna kivubo okijjukira nze najjanga ogulawo bootu z'omupiira what Ham promised and what Ham delivered and what was taken away kuba era Lukwago yali akiwakanya which is better ku VAR nga sineyongerayo nga tonneyongera ku mwala abantu ngenda baba yasinga njagala nsoke malirize then mpe verdict okay sagala baba yasinga njagala nsoke ndeete bino then answer tugenda zifuna ffenna tuzituuze ku VAR zombi webale nnyo tugende so Ham aleta project ye PPP that was PPP that was I think last year awandika proposal egendewa president w'eggwanga now ngabagamba nze nina idea ey'okubika omwala guno ogwenna kivubo nage guliko kilometers 9 ogubika wemala ogubika Hamu agenda funa kilomita 9 ugwo mwala muwanvu gonna gugwe aha kilomita 9 mu kibuga wakati gugenda paka eri jugula jukira enkuba yatonya last year Lukwago naja navayo nagamba nti Hamu yazibikidde omwala abamanyi jugula gundi eyo weri abantu 7 bafa n'okufa era Elias Lukwago abajjukira obulungi nagamba Hamu he has to be arrested okitegeera akwatibwe ku bulamu bw'abana abantu 7 bajjukira enkuba yabikka ekibuga kyonna eyo enkuba nayo yali yattabu kati ngenda kujja ku side ya Lukwago kansoke wa Hamu byasaba on the table tulabe nti ngenda kubika omwala ogwo then I build a commercial property atop of it okitegedde ye businessman alaba opportunity nawe kiri mu nsi ezina kati ngensi baganda baffe munampabula naye ensi eziri ku kyondwe Saudi Arabia ezo nti lyali ddungu naye bahamu beeyo nga balina proposals of okufuula eddungu ekibuga mulimu n'abalala ensi ezimu ng'ekibuga kizimbiddwa ku mazzi kungulu oba okitegeera so Ham comes with kugundi bwete agiramu eyo spirit and is traveled he has seen yes now n'agamba mu bimu ku biruubirirwa Kampala egenda beera modernized okitegeera olw'okuba tugenda kukola another infrastructure development nga we nakola ku kisaawe ky'Nakivubo abajjuke Nakivubo nga we yalina kati saawa zino weeri one nti ku mwalo ogwo ogw'Nakivubo byengenda okusobola okubanga ngukolako ebigenda okubanga biyamba bannakampala kigenda ku reducinga flooding mwagamba Ham kigenda kuleeta economic opportunities empitirivu ennyo because ngenda banzimbyeko ki amaduuka oba wikyeva kyanabazimbyeko ekyokusatu nti ngenda kubeera have eliminated garbage dumping basulamu nnyo kasasiro basulamu ebisawo byebikutta bibokisi wenabeera amaze okueliminatinga garbage ngenda kubeera amaze okuimprovinga sanitation mu Kampala era tugenda kumaliza tubuildinze a smart city okitegedde era enkola zino Ham byonna bye yayogera waliwo
olukiiko lw'abakansala e Kampala abakesisi e kansalazi abamuwagira. Now tutegedde ebyahamu nti channel eyogerwako mu bimu ku birala habaring kyeki okuuma habaring malayo statement habaring criminals akana akakunyakula ne kagenda mwala wansi toddayo kalabako. Ekirala nti encroachment already naye baddeko bana abajja okukolerako obo badde ogenda mu kibuga bateekawo ebigaali basiba ku bitayimbwa ebyo byennyini kuliko business already. Then enkuba webeera etonye nga mpitirivu flooding during heavy rains okitegeera. So muzimu ku briefs eza ham byebyo ebimu ku concerns ze na lwaki azze okubeera nga azimba oba nga redevelopinga omwalo ogwo. Now kusaidia munnamateeka ate era nga ye road mayor w'ekibuga Kampala zizino concerns ze Lukwago yagamba ki hamu ne pulaani ye bannayuganda kyemmanyi baagirabyeko dda ng'etambula ku mitimbagano. Ndowooza naawe ogiraba yiyo pulaani. Pulaani ziraga omwala gusigalayo nga wagambye to solve flooding naye nga guli underground. Pulaani ya hamu okusinziira woolaba ku mutimbagano people seem to appreciate it because what he said omwala guli open gubeera gu encouraging dumping. You have been in the city olabye abantu abakwata ebisawo bobi ebisawo ebyebikuta bibokisi kitegeze enkuba webeere ne basuulayo bigenda ku literally omwala nga woogulaba baguzimba because now it's an open channel. It takes half the water half is filled with ebisaaniiko then it ends up flooding. Definitely. So kati design ya ham waba bino byagenda okukola byatadde ku social media it solves the issue of dumping. It solves the issue of flooding kuba akulaga omwala gugenda kusigalawo amazzi gatambule wansi. The question comes, is it what he displays, is it what he's going to do? One kyobala abadde njagala kukuzimbira profiles ez'ababiri. Lukwago yagamba ye Lukwago teyali wakanyiza hamu kyagamba. Lukwago ye ali ku let us take the due process as it is supposed to be. Nga badde nkusigira ku ttaka lina kivubu eryo nti already waliwo ababiidinze nga bayise mu due process. Ono ye wajja n'amanuvaringa kati ye Lukwago wa rule of what? Rule of law. Nti buli kimu yeesiganye nekikolebwe mu ki omateeka. Tuleme ku building president says nti n'entambi wanaabeera afunyemu alijja na nti kiba tekijja kubanga kikola ye munnamateeka. Kati byagamba bibino one ham yagamba Lukwago bypassed legal procedures. Two ham kino kyagala okukola kigenda ku violating environmental regulations. Three okavaringa channel kijja kuriskinga era kiwaseninga floods kubanga water flow ejja kubeera eri restricted. Wajirao n'ekyokuba n'agamba it will undermine KCCA, it undermines KCCA authority because ham has big wigs in government. Zezimu ku nsonga yezaawa eza Lukwago yezaawa era ng'agamba nti you are encroaching on public property. But kugambye public property yes is encroaching but if the idea it demo PPP which is acceptable kati PPP eyo yeyina okuscrutinizingibwa nebeeranga ekoleddwa mazima n'obwenkanya. So mulimu kulowooza oyinza okugamba nti Lukwago ensonga ziyinza okuba nga weeziri but being a politician is now being an idealist. Lukwago kubanga akkiriza obagaana we've been here in Kampala we've been here in Uganda you've seen how for example Sudil engeri gyabadde afunangamu ettaka nga n'erimu liri mu nyanja wakati n'ebibadde nga bigendako okitegeera nti in reality you're going to have the hams, you're going to have the Sudils, you're going to have whichever. That is how it is. But then this one comes
with a thinking of we are living in utopia, that idealistic world. The things will run as per the text, as per the Bible. Ye Lukwago wakola ki? Wajira so ye yaliwo meya era nga batwala Nakivubo. Era yaliwo ng'omwala gutwalibwa. Abamu balabanga Lukwago kyakola kino. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna the situation eno nga tugenda mu kalulu. There is no better chance of Lukwago coming out to voice his frustrations, okubeera nga charging up Ugandans emotionally, okubatunuza mu public, bali mu kutwala ttaka lya public, okitegeera. Because this issue can be solved. Lukwago gy'abadde abeesenzeeko, environmental regulations kijja violating, ne kijja risking worsening floods, ne water flow gyaba restricted. Now, if the plan nga wojindazaawo, it isn't for him as a person, as a business, but the architect, engineers and whichever nga basobola okukikola, then Lukwago's claim ejja kubeera watered down. Yes, ziri baseless. Yes, because nga wogambye, you have seen cities built on water. Definitely. It means the engineers sat down ne batunula ne bagamba omwala gwe munene kyenkana ki. Kwa bwanvu guli 9, then muno mu width zabadde meters oba mmeka. Ziringanga olabe ekkubo ndowooza. But it is even shallow because you can see its base. So if the engineers come, deepen it and widen it, waggulu wasobola okukolebwayo ebintu ebirala. So long as amazzi gano gakola ki gagenda. Habu ye wakugambira nti agenda ku reducing dumping mu mwala kuba kugenda kuba covered. Nga tolinawo dumping. A cleaner channel means it can take in more water. Yeah. Tewali blockages za bisasiro obucupa bwakoze eki. It means water will flow. Ekyokubiri, harboring criminals. It had become a criminal hub. Yes, we have all seen Gundi Nakivubo channel. Era nga bakugamba ogula ekintu mu kibuga, you walk ngova eri ku mukwana kedo bawa, you walk seeing people abakutunulira n'amaaso nga any opportunity they can take it ate wayingira omwala kabaka weddemu. So criminality nayo ejja kuba solved nga guli covered. Then business opportunity, yes, for okubanga agenda kubanga constructingako amaduuka for example nti oba restaurant obadde ombuuza ekibuuzo wali kuba kati wano ngenda kuddira mu biralalala obadde ombuuza ekibuuzo nga ntambi. Look at how Nakivubo looked like 15 years ago, because for us we used to go and watch football there since the 90s ngezigwako early 2000s ngazigwako. How Owino used to look like, because Owino yali munene ngatuuke no nene Nakivubo na paka ya dio na yali Owino. Then wobeera otuuseewo ng'olaba now we are having an arcade, because at the end of the day walina okubeerawo obulumi n'okusaddaako okulina okukolebwa in development. Yes, mu development of our city to look like a city. Oba kitegeera walina okubeerawo a price erina okubanga esasulwa olumu mu bulumi. Now the problem here comes in for a politician, mu butonde nti singa abeera nga waliwo abantu abakolera wano naye ng'ettaka lya muntu naye nga baluddewo ebbanga oli nga ayagala kulikozesa kuli developing, oli wa charging up people with emotions, bali mubajjako mirimu, bali mubajjako ttaka, you'll see people emotionally being charged up. So for a politician abascoringa, but then for the development of the city, to have a Kampala which is a smart city, to have an urbanized Kampala, bingi ebino okubeeranga bikolebwa. Besides that, the harm, even when you go to other areas of even Kampala. When you talk employment opportunities, before in the Parkayard and Nakivubo, people were using ground level. Kati mulimu ebizimbe birina emyaliriro esatu. Logically it means omuntu yalina wano kasitolo ke nga atundirawo obiti, because those are the businesses there. Bamuteekako kalina endala 3, which made 3 more people use the same space.
mu maduuka even 5 because amaduuka g'ekibuga manyo bagatemamu nti gwe yabadde n'akameeza ko kano Nero kange ntundirawo Orbit nenyono ne na spiso gena mubire there is Nero atunda Orbit waliwo atunda engoye waliwo atadde gym waggulu wali atadde restaurant waggulu that is when it comes to development naye babeera bakujjawo wano bagamba batugobye ku mirimu batugobye atemeseze emirimu then kukyomwala let me say ku mwala obadde mu kibuga n'olaba ku bantu aba batundira ku myala okimanyi KCCA naye bagobawo ngewamba ebintu byabwe ngebagamba bamaduuka kati bantu Lukwago balwanirira aba bakolerawo business ku mwala because tulabye motoka za KCCA kuba omwalo ogwo gubeerako abatunda emiyembe bana balugwala kubeerako abatunda bisitokisi n'obujaketi kubeerako ne Orbit that is the business ku myala which business person is affected by developing the channel. Then I think Lukwago as a politician and someone, because you remember before KCCA became an authority, the Charlie KCC, in terms of the powers that were vested against towards the road mayor, the mayor, Tiali Yaman, Wezabazalinga tenders, Wezabazalinga chi. Now Babichusa executive director. Yes, who is appointed and minister. So Aman negakendera sekulu kwagongo omuntu bati entebe mu ntebe nti wagone wabavuddeko yanaddako encha analyzing etteka lizeeyo now ye Lukwago agamba nti you people wemba mukola ebintu ebyo nga because you are having some power you are having people within then you undermining the authority nga fe kati ye olaba obulumi bwe nti kati ebintu bikolebwa mu Kampala awo nga takyalinawo ki takyalinawo se takyalina authority influence oba kitegeera naye nga luli kyaliwo ku ba John Sebana Kizito Sebaggala kati wano tewali so nga wogambye wali nti no you look even at the season season gye tulimu ey'ebyobufuzi Lukwago will come out and his reasons might appeal to the emotional suppressed encroachers n'abalala abalinganga awo waki nda kuwayo ka scenario katono nnyo 2022 Lukwago is someone where I admire Lukwago for so many reasons but also as a politician I admire him hamu yafulumya akatabo ke Success and Failure Based on Reason and Reality Lukwago oyogedda akatabo ninagenda kolanga nayo akatabo nga ne wakasulika tugenda maaso now Lukwago akataba ako by the way there was a proposal nga bagala kagende ku syllabus soul satura Lukwago omanyi Lukwago oyagamba yagala nkulaga Lukwago ne hamu nti Lukwago ne wabula ulizi hamu nga ayasimude he will make a comment very negative yagamba that won't happen. It promotes unethical business practices. So he was tasked to make a comment to Success and Failure Based on Reason and Reality. There is no reason and reality. Why should it go to the national syllabus? Why should it when it promotes Lukwago unethical business practices? And is right. Mu controversy ne yana Kivu Stadium. Yagamba nga biri byenkusomedde ebyaliizi amasaze mu picture ayagadde okusowinga Betty Kamya n'imana ebimuyita myaganya gy'engalo hamu n'asigaza ettaka Liz yagamba you duped Ugandans by turning a public facility into a private commercial complex okitegeera yakonsidinga but n'agamba Uganda babawuddiisa n'obalimba nti public facility engeeyo ogenda kugifuula kibagenda okwenyumirizaamu wabula weekoleramu private commercial complex but at the end of the day because the reason why we are having such platforms nga zino and to bring people to give analysis because right now we are analyzing even this statement of you duped Ugandans into turning a public facility which was land which was Nakivubo nti kyaliwo memorial he built it turned into a private commercial complex. Yes. But then ekifuga ham ne public facility yabadde PPP. Mu bimu ku byo ye ham mumwettaka mumwerizi myaka 49 ajazimbeko a developing that is one for a country
nga Uganda nti ebbanga oba ne ssente ziyali badde kofinga to develop Kampala when you have investors nga HAM who can come and build such a complex abeera kujjeko badene kati then natch developinga ettaka ne develop ataddewo infrastructure ataddewo amaduuka for example opportunities wezire ez'okukola ssente n'abaweereddwa emirimu Lukwago takutunuzaayo eyo kitegeera Lukwago alina we yagamba awala abajjukira last year mu May nadde nkabaleetera wali nga because construction yeno ekirowoozo kyatandika last year ojjukira bulungi nnyo era bali batandise okubeera nga bagala okuzimba era bajjukira baali batandikiriza okuzimba we bati Lukwago n'atulizaawo olukiiko watuuza olukiiko n'agenda mu kooti ne baleeta stop order kati eno stop order eri under section 46 of Physical Planning Act n'agireetera ekipapula nekikola ki nekijja neyabira nga bastoping we baali bastopinga wayitawo wiiki ng'emu Lukwago ba yali asamirira lubaale ki enkuba n'etonnya enkuba weetonnya mujjukira wino ya flooding Lukwago n'aganda ozamukola ki ozamulaba state order yaleka work ngeri incomplete kitegeeza we bakola developing anga channels they block some ne bagzimba wakale ne batta kati we bagamba stop kitegeeza buli kimu kyayimirira kati enkuba ate n'etonnya nga tebiri unblock kitegeeza Lukwago we n'aganda ozamukola ki mulaba kati HAM na producing KCCA approved plan n'agireeta ntwane Lukwago bibadde oliko ekituufu kyekino omwaka guno nga gutandika waliwo KCCA court magistrate nga Lukwago amaze okubanga filing charges mpitirivu jukira yeroya nga tuteyo mu court nezidismissinga nomusajja banaye tumuleke talina ki ekyo political maneuver tobogenze mu PPP the role of for example government ezo ensonga ziba zijeewo ye inakkiriyalinga inakkiriyalingira kubo then ne wano mbadde nkubulira abantu omusanvu abaafa jugula channel yabeeranga eri blocked omusajja n'agamba omusajja akwatibwe abeere blocked n'olwensonga eyo gwabadde awuliriza section eno gye tubaddemu nkuleetedde ku side zombi HAM byakoze HAM byamanuvarinze HAM emikono gya twistinze HAM amateeka ga bendinze ng'ayita eri waggulu okitegeera okubanga atuuse wano waakoze eki watuuse wabula nze my personal opinion it might be unpopular to many but I would believe nti wabeerawo time for politics wabeerawo ne time of okukola. It is unfortunate that my very good friend Elias Lukwago for all his tenure as a Lord Mayor for now 14 years it has been more of politicizing each and everything, a lot of politics. Yes, he has some issues which are viable, which some I support. But then for the issue of HAM, it would seem that probably he's having a personal vendetta or grudge. He would want to score somewhere. That is my observation. Let the channel be covered. Let the construction happen. If we can be assured that we can get rid of probably flooding and dumping, but then the issue about the flooding will the flow of water for all those 9 kilometers because omala guve wachisekoyo negujja paka, so those 9 kilometers stretching up paka Lake Victoria. If we are assured of that, the flow of water, yes, integenda kubeera eri speed temugenda kubeera mu blockages wakati na bikibe na byonna. Me, I wouldn't have any problem. But I think, I'm sure it is in HAM's best interest the flow of water okusigala nga etambula bulungi. Because if he doesn't, because ye agenda developing ateko business, amazzi tegalinnya lusozi, the water will still come back to that very place, whether covered or not covered. So if he covers it nega blocking, it will be his property egenda okusooka okugwa because yeriwe nyini we gasinkingira okitegeera. So it is in his best interest okubeera nti wabazimba omwala naye yenyini teyebba because asobola okwebba n'abizimba naye amazzi gabisuula.
Yeah. Yes, flooding ejja kugenda n'ewabalala, but eyo ye center of gravity y'amazzi. Nti wogamba nti ogenda kuteekaawo development ne weekiitinga kitegeeza webbye wekka. Oba kitegeera because amazzi oteekawo ekintu ne gakijjawo. So nze okusinza ku plan gye yalaze hamu, it is in his best interest okumakinga sure nti plan eyo consideringira ddala amazzi we gatambula. Nabadde nkubuuza ekibuuzo, the Nakivubo of before and the Nakivubo of today, which one is better? In terms of development, this one is better. But then the challenge came, the people were bali balina alignment n'ekisaawe ekyo mu bukadde bwakyo bwe kyalimu, the memories and stuff, that when it got developed, even you saw the grand opening, the aura, I mean the vibe, the what, nti byali birakinga, and then even after that opening we've never seen anything back at Nakivubo. That is the challenge. Where did Hamu do a mistake? Kubanga omaze ozimba ekisaawe ekyo kitaddemu obutebe na buli kimu, okulaba nti tetusambirayo mipiira nakyo kyewuunyisa. Because even Lukwago brought that as an example. Nagamba olaba zino empaka ezigenda mu maaso eza CHAN zitugenda okwogerako awo. Nakivubo is not being used. Okitegeera nti tubeeranga aba underutilizing resources ezaaliwo mu kaseera ako na biki byonna byonna, nti ye Lukwago agamba the end justifies the means. Nali mbagamba kyekino for the stadium which could host games midweek, weekend, whatever, now tebikyaliwo, then but I think by logic the Nakivubo that was there, this one is much better. Yes. But challenge eriwo, and maybe Mwami Hamu wabeera mu kisenge ki omu ku bantu basinga okwevuma ye Lukwago, nti Lukwago ya preparing public oba yakola whistle blowing eri public that this person yasiga obukyayi business ye kinda okitegeera, because Lukwago at the end of the day what the authority bagimujjako, but Lukwago akyali mitima gy'abantu nti when he speaks they listen. Now it is upon what he has said whether it makes sense or not, but people listen and they resonate with him. Kati yamala okusigira omusajja okumusigira obwandibadde ng'obukyayi for the lack of a better word, nti balinganga abaazira business ye. Okitegeera ekyokubiri nti ebimu ku, because I was there at the opening, but the challenges I saw, and at one time when I met Mr. Yasin, Yasin is a very, very good man, very a man Muganda wa Hamu. Yes, and he listens regardless. Hamu abeera nnyo busy, no yali ajja okwogera nga olaba ali busy, onoli naye abeera busy, but this one is very much approachable for a sit down. Nengamba Mwami Yasin nemugamba according to what I've benchmarked nemubulira ku bisaawe, I've never abimu sibigendanga mutubira babulabi ku Google no soma, you take time no manya why is Old Trafford every weekend habaringa abantu emitwalo 7 or is Emirates buli sawa okitegeera. So I was benchmarking ku bisaawe ebimu ebyebweru and also ku bino ebyaffe ebiri mu East Africa, Nyau Stadium, Benjamin Mkapa Stadium in South Africa. I had a lot on my plate. Namugamba the challenge Hamu Stadium is going to face as a business venture, it has to be open. Accessibility. Not even accessibility. It has to be open to the business dynamics. For example, someone would want to hire Nakivubo for a concert maybe. Yes. But then the policy, one of the policies there, there is no, for example, alcohol. Yes. Now for a person as a promoter who is targeting 20,000 people, for what we bitambula nebye ebintu. Yes. Bitambula nebye ebintu. Obukitegeera. N'ogubera mupiira. Alianzare no girabe ya Germany. Beer. Sajja bagenda beer plastics ne banywa ne bawagira mupiira. Ku Hamu tekuli mwenge. Okitegeera kakati that is not business, that is religious. Buli muntu yalirowoozezza okugenda okukozesa the complex, because the complex has very, very good facilities. That is the fact. Facilities nnungi nnyo, ekisaawe kyazimbiddwa bulungi nnyo, but then waliwo dynamics eza kabere football yennyini nnyini,
akubagana ne leisure wali batambula ate leisure mwenge bintu ng'ebyo webityo. So for the lack of them as per their policies because of their religious inclination nikibeera nga nakyo kyaleeta muki obuzibu nti ebimu ku byali badde bipike nnyo Ham Stadium byali badde bivulu. Remember those times of the old Nakivubo where would have not in Kuka, Chitobero, Chigunda, Beat FM could do because they every quarter you could have one or two. Then emipira Nakivubo lyo mukaddiranga obosobodde okuyingiza otini yako okunywako nobeera charged up ngo omupira gukola ki gutambula. So that is nza when nava ne mugamba yes you've built something very very good. I've liked the urbanization of it, I've liked the development, the redevelopment, but then issue mutajitunulemu alina okwawula religious gondize ne business tosobola kukola kintu kya mpira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Maybe they changed but as per that mukolo gwaliwo kwa Afrikana teri mwenge jeguli kuba nabo basiraamu ndowooza anti waliwo abasiraamu nga ba business waliwo n'abasiraamu nga it is no but you can't do that ku kisaawe nti tekuli mwenge. It can't happen. Tekikirizike ekyo. Anyway n'ekirala would Nakivubo of years ago before development host Chani today no kuba baliwo abagamba nti Hamu yategese kisaawe tekisambi wa mpira but even the Nakivubo those days babagirekanga we yali. It couldn't because FIFA ya setting parameters and standards of stadiums that can host FIFA matches, CAF matches bichibigenda bikirira. So Hamu eri ku league level. Hamu eri ku league level paka nga balina iba improving nze. Era nalowoozezza nti this is part of the plan because wolaba channel eno when developed it will add value ku kisaawa and space. Kuba kiringa okuzimba kalinaayo mu ghetto it kills its value. The channel looks more of a ghetto setting. Nga ndowooza we babazeemu nti we tukola channel eyo it will add kuba olaba wanene ku kisaawe nyini we okiraba it will add value ku kisaawe and maybe even create more room okubeera nga etuuka ku standard ezikkirizika. Made season na facts zange right badengenda kukuleetera FIFA be considering ebisaawe costing empira gyabyo mulimu konekya parking mulimu konekya space eza zegereka obanga 3 kilometers nga tewaliwo business in the city. Kati olaba nga Nambole weeri tinambole ova ino ku ttaawo oliraba ereri ekirekere eriyungawa eriyunga bwegerere awo nzanyaga ndagawo business yona eriwo timutambula mutrekinga funga 2 to 3 kilometers paka ku kisaawe nti bagala nnyo space eyo nti jukira ogenda kuba olina abantu emitwalo 3 oba emitwalo 4 mu yo protection wabaawo anything like an emergency center kakati abantu bajja okutaasa abantu nga tebalina we bayita kakati ebyo naona Hamu ekisaawe ekyo kigenda kuba kya concert na league ebisobola ba mu league bika by'Abaganda biki shows ngezo but FIFA standard ku safety kyoyogedde ekya 3 kilometers without I'm not so sure about the exact it can't happen but I read it somewhere of something nga bino balonda ebisaye birabika bire Old Trafford abantu batrekinga kilometers noza nga bakyatambula nga tewaliwo business yo nayo Abannayuganda kye babagamba kati temujja na motoka Nambole ne bayomba neri mwasi nolaba abantu batambula bagenda nnyo ku train station batambulawo kati kye kiri ku ebyo ebintu. Okay so tugenda ku Uganda Cranes. Uganda Cranes ntambi twabadde tufudde
baadde batusse ffe we twabadde tulabira omupiira sajja batukubye goolo 3 abantu ne batandika okwevuma abawagizi abamu enyimba ne baziyimba tunyonyole ku Uganda Cranes babadde bemulugunya ku bawagizi abamu abagenze ekyo bagendayo batugoba naye tetwagobye Justin twali tuteekera obukadde bwaffe twayiseewo kuba okugoba kwabadde mu kuyitawo twayiseewo tetwagobye twayiseewo kyali singa obukulu kuyitawo twayiseewo one nga we nakugamba last time abantu naye mbadde nkyogerako wano abantu tukyalina national pride mu byaffe amidst ebyali badde nga ebitwawula bingi omupiira gukyayimiriddewo as a standard of uniting us sometimes also even sex videos ezifuluma ne bagamba ka video kagundi kayunitinze eggwanga kati omupiira good uniting adegamba nti me nze engeri gye nkolamu emirimu gyange I give credit where it's due, I give criticism to where it's due also regardless of who you are bwebendetedde obuzibu ennaku zino obifunyemu obuzibu amazima si malungi nnyo si malungi now tobanga ku mazima ntambi sobola gavaako now mbadde ngamba nti security forces omuli UPDF ne police n'ebitongole ebirala bwe byegattira awamu for the 2 matches I've been there eja tournament eno ogwa Niger noguno ogwa South Africa I don't know about the others but the control they have controlled traffic bulungi nnyo the inflow and outflow eri much better luli ne ku reopening of Namboole nzijukira nga fabayitira ku northern nga jam asobola okutandika nga mwakayisa nga naalya nga mulina okutrekking nga mulina noba oli ku border nga you trek n'ogivaako no trekking ya kilometers nga 4 ku 5 essaawa zino the flow of motorists yabadde nnungi nnyo paka ku kisaawe tofunamu mbeera ne mukuddayo naddala aba northern which is an express kind of which can substitute Kireka kwayo Kireka neoba oleese baani ekyoluguudo kyokka nti lufunda bweru nomodde nga teri kiriyo olaba ne ku nomodde tosobola but then my worry wasn't even ku luguudo lwandibadde alternative olwa northern ne luli nga kibalemerera controlling traffic so I recommend you then also for the security of us the Ugandans and our property cases of bamukubye MP bakoze eki waliwo ekivulo ekyali Namboole was it kyali kya radio Simba kyali kyani that was 2015 bakuba abantu Zanero nga ne police eri awo eraba ne gundi era abantu ebiseera ebyo ne beesonyiwa Namboole nga nabo otutteyo ki bakiface at their peak at their prime kyali kibi so ne wano muyinza oba mulimu some isolated cases zettalaba but at least olaba nga there is a bit of vigilance police ebeerawo bateekawo kone ku police omwo munda abakozi b'effujjo babatwalirawo mangu that is the kind of safe haven we want to create for one of our only standing national pride we have of the Uganda Cranes. Thank you so much. Then ku side ya CAF because fe tuliba bagenyi ba CAF not FUFA CAF ku bantu abakola ku YouTube balondo bamu Ntambi ne balondo bamu Kasuku ne Shalom 256 mu Uganda yonna ku YouTube era CAF buli mpira ogubeerayo etusindikira amabaluwa gaffe invitations okugenda okufuna VIP treatment so mukama wange mukaafu amabaluwa egajja tolabanga mu kulinnya lyange nsekanjako tebalimanyi kaafu ne tufuna treatment ebeera nnungi nnyo mmere byakulya byakunywa n'omwenge gyeguli kyegambe wali ewahamu tewali kali Ntambi waabwe anywamuko mulimbira mbalabalamu ne ŋŋamba nedda naye wano half time nojja nonyayoko ka whisky nonya karam nonywa ka gin nonya ka cocktail hype nobeera ng'owagira nkufa abali social wetutyo
nekibeera kirungi nnyo so netugenda mu mupiira nabadde nze yasoose baganda bange okuyingira bakasuku nga nze alina letaazi zaabwe ne batuuka saawa ng'emu kitundu nga maama atuuka kati nze yabadde aleeta amabaluwa negwe abantu balina security no room for any mistake sokodde wali nensoka nembeera wali maama naayitawo ng'alina abantu nga 10 akutte ensawo waco neŋŋamba wow omuntu yalifunye ku bitiibwa bino nga talinafa ntambi waabwe but mu kisaawe abantu bajjumbidde omupiira Those full capacity abamanyi ekisaawe kya Namboole ekikadde the capacity was 42,000 but on some days it could go up to 60 nze njikira omupiira gwa Uganda Kenya gwa 00 2012 twalitwalaga wini tukola 00 eyo buweeyo kubuwa nga amaze omugoba nga bamugobye mu kampu ng'enkya mupiira bamugoba kiro naye bannaye ani yagobye dole batukuba 10 batukuba 10 twali twetaaga ddulo nga gye twafunye ejjo 00 ne batukuba ekkene naye mulindwa yaleeta amalalo agagoba obuwa kuba obuwa yali ajja teeba goolo eyo abagobera NTV ebiseera ebyo ebya zungulu Guy yali frustrated and I'm not trying to be blasphemous here Guy yakola statement n'agamba oba ne Katonda yatwesonyiwa gwe Katonda ogere otya bano nga beetaaga draw ya 00 n'otagibawa mbugwe Katonda naseka so right now after the redevelopment of Namboole seats zakendeera yes kati ziri 37,000 we what you uliza ali 42 then 137 but at least we are getting an average of 34 ku matches twakasize tusambye nnya an average of 34k we are just short of 3k that 3k that goes to people like us batasasula mwe mubba wali eri kwa zilizo zibatayako basasudde kati buli mufa batasasula abadya ku social capital kati tuba bangi tusobola okuba nga tuwere 10,000 mulya ku kigambo nga musosolo dot so kitegeeza ati ekisawe bijjula kati ninga ate the tournament is CHAN luli wali those numbers ku Uganda Cranes enkulu kati those are some of the positives nti abantu bakomyewo okubanga bawagira Uganda. I wish could it be also the pricing is better with CHAN with CAF pricing eri much better kuba mpulira mutwalo pricing yandibadde much better ate one normal Cranes zidde bakusaba emitwalo 6 but nekyo babadde bagiraba abaana mu bulumi so kitegeeza laavu yegende yokomawo naye abantu bayita nagamba abantu nti abantu balina buzibu kusasula nagiba mitwalo 10 but the services kiringanga okusasula emisolo abantu bani badde buzibu kusasula emisolo mu Uganda but how the services misolo ejo the returns okirabira ku Entebbe Express wali nti on the weekend that gate says ozileta jam but everyone is willing to pay kubaka so malofuna receipt oba otuse Entebbe than okudda mu jam wa traffic yirira mafuta gogocheza biki webityo now ntugenda mu mupiira ogwo tugenda mu mupiira ogwo nga Uganda Cranes ekulembedde ekitebo Algeria ya 2 South Africa ya 3 Guinea ya 4 Naija ya 5 kyagenzo okukoma ngera byasigadde tugenda mu mupiira ogwo nzenge yagulabye in terms of tactics South Africa was better half time then netukozesa omukisa netuteba goal na first half tuteba goal netukomawo nga abaana bali what can I call it walofunyemu moment nga bali Manchester United yakolachi tunonya the better word to need the Manchester Jiveko ene ko 12 Champions League 3 na FIFA World Cup tuogera ku ligi ya Katanga ligi ya Katanga yazanya possession 69% shots on target shots 2 ku 7 it is good that now Manchester is winning on possessions because Arsenal won possessions before now it's Manchester's turn to win on possession. It played the best football of any top 6 in the last 8 years. It is okay. So aito tugenda yo now abaana ne basleepinga in terms of concentration their concentration got lost mu dakiika 5 ezasoosa ndoza ate buli omusajja bwakitegedde tubanengeje batukubye mu goal bali waka excitement tugenda kujja tusoke tubalumbirewo nga bakyali excited batukubirawo goal 2 mu dakiika za do 3 badde batusi
kati awo n'owulira ho emu 2 etusamba ne batwongera eyokusatu tufudde naye kye nalabye Abannayuganda abamu bagenda okuwagira omupiira ogwo nga kinyumo tennaddamu kufuuka nnono omanyi byanjawulo waliwo ffe abali cultured mu mupiira nti otuula nga toze kunyumirwa bunyumizi you have come to observe kulaba nsobi zammwe n'omalako omupiira dakika kyane guba guwedde nosoka n'otuulakawo tuli cultured mulimu abalala abajja ate nga bebasinga ate nga tulina kyavoidinga if you want to build continuity those who come Uganda nabagikuba eyokubiri ne bagwamu amaanyi bagikuba eyokusatu ne bafuluma bali bakatukuba ggoolo eyokusatu abantu ne batandika okufuluma ekisaawe nga bagamba ebya Uganda twabimanyira beebo wekutaba kubala batunze omupiira nago gagende omupiira yagutunze agala last heist ye tugenza abaana abo babi basiru ne bafuluma ekisaawe nenga ffe abawagidde omupiira ebbanga olaba ne Liverpool ffe abamanyi yatubako ggoolo 5 ko Old Trafford yawo nga tewali aseguse nogo nase no naffe mani yatukubako omwenda 8-2 era ne tugumalako nate simwali mwe mukyadde nga mulina batono nengamba ku home ng'okyazizza the best you can do for your team regardless of any result or any score you have to be so batukubye yokusatu abantu ne bafuluma batandika okufuluma era n'abazanyi bakibagamba nti nemba mu losings nga muli kwawe mugende mwebaza abawagizi era abazanyi abagenderawo mu dressing room they suspend them club discipline so abawagizi ba Uganda tulekerawo ogenda okwagira Uganda Queens ng'ekinyumo what it is part of yes I believe but then situations zingezo they become so embarrassing nadala nga result etaninze out ndala tuguba 3-1 mufulumye tufunye penalty eyokubiri golo yafe eyokubiri alanokera atebye otuse ekireka awo nonyeza akabala akali okumpi owulidde ndwa ate oba okyasobola okukomawo watosobola anti obudde obubalamu bwasagala dakika 5 oba 10 ononya akabala webakubiddeko essimu tukubye eyokusatu olugamba kanzireyo ekijja kijje at least nsanyukeko ku ground wamu nabo that is what happened and I felt so embarrassed nganza but regardless twakoze eki twayiseeko now tugenda mu quarter finals quarter finals badde nkebera timu zibadde 19 kitegeeza twabeerawo second round mugenderawo ku quarter mufunamu timu 8 already okusinziira wano quarter tuwatani banayi quarter tugenda kukwata between Sudan or Senegal Sudan ki Sudan South Sudan eri mu lutalo South Sudan nawe manyi omupiira kati ate bali basamba batya nga bali mu lutalo shia tulabye ensi z'Ukraine nga zikyasamba omupiira tata wange Sudan ne Senegal beba group D besamba okulaba ani awangula ani akwata ekyokubiri osegera ninga byenkana obonere essaawa zino kakati ffe tugenda kuzannya kwagenda okukwata ekyokubiri twaffe twatopinze so Abannayuganda ffenna tuwagira ni Senegal leero gye tubatukwata ekube Sudan Sudan ekwatira ekyokubiri Sudan nyangu okuba awedde naawe okay tubakube kale ekirungi ekiriwo Sudan esamba Senegal leero besamba I don't know bagwa leero bagwancha gwa leero tugusobola kuba gwancha gwa leero cyane besamba kati webesamba tufuna owokubiri otufuna owokubiri gwa leero sawa 2 otufuna owokubiri Nigeria Congo tudde sawa Nigeria yaddayo dda ena kabonero kamu ate Congo abona wonna mu kibinja kyabwe bakisamba 2-2 okay kati mbadde gamba the positive here listen Ugandans badekali kiyamba nnyo bana abazanyi guno omupiira gulimu sente empitirivu ogwa CHAN more than tournaments eziwedde winner awangula prize money was it 3.2 million US dollars ziri zaali 1 point last edition kati zeeyongedde nti ne quarter final nabadde ndaba ku prizes wano twafunyeewo mekakati kuba abaana balina 3.6 billion kati okuva President Museveni kati waliwo ziri baya basuubiza 1.2 every win kati balina dross ategera kye balina 1.2 that is 2.4 oba draw yabasuubiza meka simanyi zali za win yokka
anti kati era twaqualifyinze kiba oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wanjibiganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. so prize money eriki prize money ku quotas kati agenda okuwangula afuna busatu kitundu obwa dola akwata ekyokubiri afuna kamu 2 dola akwata ekyokusatu afuna emitwalo 7 anakwata ekyokuna ajafuna emitwalo 6 so wano semi finals no group ya semi finals nti otukira ku semi mitwalo gyo 6 ejja dola gitandikirwako tobera mu bracket ya kufuna nkaga kwambuka quota tebakuwadde quota abatagenda genda ku semi abana bagenda kufuna emitwalo 45 kati oli tuli mu bracket ya 45 already kati Uganda yayingidde 45 ejja dola bracket tuba tukuba je tufuna wetoyongerayo nga tufuna tugenda bracket y'emitwalo 6 okitegeera kati kubisa mu calculator 45 450 then akutte ekyokusatu mu group bagenda bafunye emitwalo 3 asembyeyo for 5 team group kibiche emitwalo 2 eno chani ebadde mu sente empitirivu nnyo zino ziba sente meka is it 1 trillion mitwalo 4 billion emu mu bukadde 6 Uganda currency kati bwerinawo 1.6 billion bwe yayingidde mu bracket ya quota bracket ya quota otukuba mu Sudan nga yayiseewo nga amini yewo kubiri yenna jjani omusenego tujja mukuba ora tukwa South Africa tuba tuli wane ewaka kitegeeza tujja kuba the challenge is nti semi tetuzisambira wano zirimo gende Kenya obe Tanzania kati yawe wajja oba obuzi kati yakafe genda twala ffe kati abaana we basula people had complain nti ene wamwe ekisaase eno kati alego entambi manyi osula wa chorus abaana bo baki basula mu nfuufu kafu ezo utaddamu kuinvitinga olina okumanya amaanyi wegali tambi waabwe tambi amazima gali kufuula weddembe sagala katende malibu alabe video ye yagambe n'entambi waffe n'atuva toyagala kafu ereme kuddamu ku kyanyumira privileges za kafu so abalaba the final channel esigenda bakolera kasaba koledde ku bya hamu ne lukwako ebya kafu ebya Kyandubireke ebya Kisaasi hotel oba ya 1 star oba ya oba no sita oba no star mundeke omuzungu agamba no comment Zelensky yogera wayambadde suuti nga Zelensky ene wetu wadonda ku lwaleero ndambika tiketi tekamuyita akahombira njagenda nkolera abantu tiketi yekuyiteko last time nakolera abantu namalira ndi ku police ekabalagala nenda kujjayo wanzijayo nete jagwa nchagendayo ale police bond ate be extending kolera abantu ekitegeeza nkolera mubeereyo bakasibe kayogeza kawanye ndowooza kabajukize banaffe aba Biva Organic emmere eddagala Dr. wange Dr. omulungi Dr. Senjo basangibwawo emengo nga jjanjabisa butonde agamba nti abasajja akawake up call of course kakyaliyo mmwe abagaya mu size abatola mu kisaawe abakozesa enkola ya masturbation namwe abakyala of course ensonga zammwe z'ekisenga zikolerako ddala mwe banina allergies nina kookolo nkuba emyasi senyiga tagenda nziira asthma tagenda okusiibwa ennyindo abalina emigejjo abakyala abali embuto muwandawanda temulina maanyi mulina fatigue abalina lung problems luludde kusigala abalina sinuses abakyala abatalina mabeere nga muyonsa abagala ogejjo obokkoga obulwadde bukuludde ku ddagala endwadde ez'abaana abato baziwonya so babayise ba Biva Organic ekirungi kya Biva yakozesa butonde naddala emmere muddo
bikoola n'ebintu ebiringanga ebyo nabiranga ku eddagala nga tegenda kubanga likwisa ate nga liwonyezaawo kuba ku namba 0752 60 24 27 nabannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions banagala basangibwa bunnamwayo kuyana bunnamwayo police station ne Mukono na Suit Kanana abagala okubanga babadde abiriza n'okubayoyotera n'okubalongoseza amaka ne gaddamu okukolanga amakanga we bagazimba bera H&K Pro Cleaning Solutions bakola full house cleaning, sofa set cleaning, carpet cleaning, pavers cleaning till they shine, amategula n'amabaati, rooftop cleaning, full compound cleaning, furniture cleaning eri hotels ne hostels abazirina oba offices sako cars and motorbikes nazo bazirongoseza ddala kuba ku namba 0752 840308 ne 0706 852524 aba Manot Haven Airbnb nesangibwa Naalya for the unique architecture and design, nice view, security, ample parking space, 2 bedrooms, fridge, smart screen, Wi-Fi, modified sofa set, washing machine, comfortable beds and beddings, AC, among others. Basangibwa Naalya kuba ku number 0701 55 81 33. Atenga tulina kituyita pick up, airport pick up tukujja ku kisaawe paka Naalya mu Airbnb security ennungi nnyo embeera nebeerange kutambulira bulungi nnyo ku Ventures Bar and Lounge otwabadde ku lunaku olwajjo Uganda Cranes atasobodde genda Namboole bagulabidde awo screen bayina LCD bazinaze LCD zinenene bweziti zebapanga yesinga mu Uganda nabali mbuzane kuba CAF ne bangamba kiraka mu Africa yesinga esangibwa ku Ventures Bar and Lounge wetwalabira kunya n'embewumo nga basalasala ekisenge kya Arsenal okukireka obulere so bali batusi ugenda bugenze ku Ventures Bar embeera nebeera nnungi nnyo aba smoking akashisha weekali bulungi nnyo abalya kamera akalungi weekali abanyumira ka cocktail abanyumira ka whisky byonna nti bbaala gy'osobola ogendako n'ogamba saagala kudda bakabamala kukonako bukonyi nti ntambi bana essaawa ziweze 11 eewuwo n'ogamba bannange mujjira mundekamu nnyweyo kamu yeeyo Ventures Bar and Lounge esangibwa Najjeera opposite amafuta aga Starbex Solange Women Syrup nga muganda wange yakugambye wano nti abakyala nga mulumizibwa nga mugenze mu nsonga Solange ayambira ddala okubeera nga obulumi abukakkanyiza ddala n'obeera nga osobola omukyala okukakkalabya emirimu gyo ku lunaku lwonna genda mu pharmacy genda mu drug shops genda obeere nga ofuna eddagala eryo ab'amasomero mubeere nga mufuna abazadde muteera abaana mu suitcases zaabwe babeere nga bakakkalabya emisomo bulungi nnyo nga ate ne ku mirimu abakolera emirimu abakyala babeere nga bagikakkanya bukwaku babayise aba Solange Women Syrup abaleberwa gwanga musange mu pharmacies musange mu outlets ezayita ebintu bivako e Uganda n'abasembereyo ddala bano bakubuuza amannyo gakuluma gasanyalala gaguba oba galimu ebituli busayo ekinyogogo oba ekyo kyagasanyi bw'osenya ebibono bivaamu olusaayisaayi ogayiza ludda lumu oba owunya akamwa senyesa Muna Herbal Mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde z'amannyo eza buli kika weegendereze bakafindiizi tebakuguza ekipaape ky'eddagala kakasa nti bakuguza Muna Herbal Mouthwash Muna ekakasibwa National Drug Authority era ali mu pharmacy ne drug shops zonna mu ggwanga era nammwe abali eberi w'eggwanga musange mu outlets eziyita ebintu okuvaako e Uganda. Okay, we out.